gwe muvubuka munnange ng'oli eyo nga weebuuza sente zonna zenkola zimbitamu buyisi ebiseera ebisinga toba na kintu ky'olaga oyinza oba ofuna kakadde kamu obukadde 2,500 naye nga gonna gakuyitamu buyisi nga weebuuza nkoze ntya okubeezangawo akasente kange nga bwe nkakola nkalabako oba nga ndabamu ebikulu okuwanguyizaamu mu bwangu nti olina osooka n'omanya ebintu bisatu ebikyasinze okutwala ssente zaffe mu bulamu bw'ensi. Bino byo tebiriiko oba oli mugagga oba oli mwavu oba oli gwe kasooba ng'oli muntu bye bino ebintu bisatu by'olina okumanya. Ng'era ekisooka nti needs bitwaniisa ebyetaago era nga bino mwe muli ennyumba, renti, mortgage, bikoze bitya, mwe muli ebyobulamu, health care, mwe muli amasannyalaze, amazzi, emmere, ngoye, kuba tosobola beerawo nga tobirina. Mu lufuutifuuti needs byebyo ebintu bye tugamba nti omuntu tasobola beerawo nga tabirina, ebyo byetaaga. Ekyokubiri ekitwala ssente naddala eri effe abavubuka byo bye twetaaga oba bye twegwanyiza. Kwe kugeza ng'akasimu akapya, emmotoka empya, akayumba akapya, ka TV akapya oba akagazi, ekitanda ekirungi ekinene, okitegeera. Kuba like gwe obulamu bwo busobola obeerawo nga tobirina naye nga gwe owulira obyetaaga. So ekyo kyakubiri. Ekyokusatu kirimu ebintu bisatu mu kimu nti either okutereka ssente naddala mu abateeka mu savings mu account mu bank eziri fixed, okuinvestinga okuzaazaamu ssente zo oba oterese mu ttaka oba oterese mu real estate oba oterese mu ki. Ekyokulala kiyite ntya kwe kusasula amabanja agakubangibwa nga ggwe omuntu kuba buli muntu abanjibwa oba tobanjibwa then awo simanyi ki kyokola mu nsi muno kuba kyabuntu buli muntu abanjibwa era muntu otambulira ku mabanja. So bw'omanya ebintu ebyo bisatu nti weetaaga needs, wants and savings, investment or debts, wakitwanigambye ebyetaago bye twetaaga awamu n'okusevinga, okuzaaza oba okusasula amabanja, ogenda kukola ekintu kimu ekirala nti ogenda genda mu maaso oteeka etteeka lino lye ngenda okugamba mu nkola baliyita 5-3-2. Oli wa ddembe olikyusanga bw'olyagala okusinziira ku busobozi bwo. Waliwo bali abagamba nze nja kukola 5-4-10. Saanyagadde obeere ng'obonaabona mu ngeri y'emu ng'abasinga gye tubadde tubonyeebonyeemu kuba abamu tugenza oyiga ebintu bino nga tumaze kubonaabona. So saanyagadde oyite mu mbeera y'emu. So nkole ekintu kimu, ogenda kukwata ebitundu 5 eri ezo ensimbi zo ng'omaze okusasulwa obiteeke mu bwetaago byo, okwate ebitundu 3 ebisigalawo ng'omaze okuggyako 5 gali obiteeke mu byowandiyagadde, then ebitundu 2 obiteeke mu either okuzaazaamu ensimbi zo oba okuterekamu ssente ezo nga olizeetaaga mudda oba okusasula amabanja go. Kijja sinziira eri ekikyoyagala okukola naye yeyo engeri yokka akina buli muntu yenna ayinamu kasente gy'asobodde okukawangaaza at least n'akolamu ebintu ebirabikako. So oba oyagala ebisinga obungi tuwirabira ku followinga, tuwirabira ku sharinga eri na buli munno nekyali wayinza oketaaga oba ogenda okulaba akavidiyo akasinga like mu bulambulukufu bwako ku YouTube channel yange.